Fanya celebrity track extra UG ogamba ati mulunja tuona ku lwalero tuli ku the Purple Party Beach Carnival wetuna ku lwalero muganda wange vibe yali nyedda tuli ku Imperial Resort Entebbe abaana vibe eri waggulu lwakumanti ka Purple bana kirabidde nti celebrity track omulabi atona ku lwalero kutusako ivuluna around the world ntambudde mu nseze enjawulo abin Dubai abin UAE abakata nabalabye ko last week twabaddeyo nga tukikwasanya bulungi nnyo tuli wano kati Kampala Uganda tunyumira muri bana Uganda bali wano wetwogera kati abantu bali ku mazzi bali ku beach wetwogera ku beach kino kitegeeza abantu bajja ku mazzi ne bawuga ku mazzi g'ennyanja nolabo bulemu nga budde engulu bako ku mazzi ago galaba ennyanja onyumira ku mazzi ago bagali amazzi ne gaba mayonjo lwakuba nti abavubuka abamu balina empisa embi naye nga nkutegeeza the Purple Party Beach Party olunaku olwaleero tuli mu kunyumira edition ya 2023 tugalawo omwaka guno ennaku zomwe ziri 17 December tutegeeza nti December festival season tugitambuza mpola mpola atulaba olunaku olwaleero olina okuba nga otwegattako nga Munnayuganda okomyewo Uganda nga tomanyi beach ezikola zitya ocha ku Imperial Resort Beach wano Entebbe n'onyumirwamu ne bakyalibo ne mba nga muvimbamuko Douglas Wangande team okusaba ne bateeka Purple Party olw'abavubuka ab'enjawulo ne banyumirwamu ne bakikwasaganya abavubuka balinamu ku ttooke be bali wano obanga tolinamu ku ttooke gira osigala kwewaka ng'onyumirwamuko agamba atya Blood kiri kitya baba wambadde mbagamba bano nti omuvubuka atalinamu ku ttooke ojja ggwayo gwe Emma zijja kuyoola omuvubuka atalinamu ku ttooke waali wano ate wali wasanga balinamu atalina takola ki omusajja muze mujje ku biiki era tukyakalemu Party weyagala kiri kitya sofa ndi sikiria zitambula bulungi yes sebo baby webuli oba just abana bemulisa bwemulisa laba bana mu mazzi mwe bali yes sebo kati bwetuva mu mazzi tuddawa wali kukikubamu kukikuba Blood ova mu mazzi kibadde kitya kirikiria kirikiria nnyo nga okiwulira bagamba avuka mutya amazzi nga gano mugagwamu twagakubye dda baafu mugatya ate gano go gatusukako galikirya nga okiwulira galikirya ogwa mu beach mu mazzi muno mu nnyanja owulira otya kasita obeeramu n'ebyana kiba kirikirya ebyana bibadde kwabo babadde wenyiga mwebiri tegamba oti byabaddebaddemu mwebiri kati nange wenjira ntisogwamu awo yingira okategedde nkubiriza abantu bongere okukola irindako bakole batya bakole nnyo kati atokudaddemu takudaddemu omukulu sente zinyuma ng'oziyina obulamu babutambula oli ku ssente yo yes sebo abaana baga nti buvuka mmwe mulidde ssente z'abakadama mulya ssente z'abakadama wamwe oli ku ssente z'abakadama ndya kuza bajjajja bange ezange sindazirya wabagwe kiri kitya akasente olinamu akasente mwekali oli yakwekwasa nnyo n'amaanyi okola mulimu ki nze esikayo bucapati bwangawo ku mudaala ne mbusoloza bulungi kubayita babiri kiriza oli mwana w'Entebbe wano ndi wano wanyini w'Entebbe tokoze oba olina gwoleseewo leero wiikendi ate nina okujja n'enkyakalamu ate zokoze mu wiiki zono ziri wano ozeyo nekibebyo oba ogenda kisanga biri wali byakiniiza edda oluva mu mazzi wano genda ku kyennyanja wali ku kidongo kikube pate bikime musinza okwesunga papati y'omwaka guno omwaka guno ko tekirimu tuba mulimu embeera mbi just omwaka enze gwagendedde bulungi omwaka gutambulidde kutya baire tuli mumwanako omwaka gutambulidde kutya gutambulidde bulungi omwaka tegulimu obuzibu bwonna ate muli tabu buli kimu kitambudde bulungi wali wakipulaninga bulungi nnyo biki byosinza okufunamu omwaka guno nfunye obubizinesi bwange nga bubiri then nguzeeyoko ente zange ziri ewaka ente nga bbiri Busia district muli eŋŋeni webali eŋŋeni kyekyenyanja ekyenyanja musima n'eŋŋeni ekyenyanja n'akawunga ka mwogo biba bitambula nnyo nnyo n'amaanyi era wekireeta wano wenva wano kiri wali wasonzeewo dda namaze dda osonga namaze dda n'okola ki oda ntwala eki bulungi nnyo omwaka gutambudde gutya omwaka si mubi obanza omulimu gwenkola nvuga airport taxi kasabira bayingira obalaba abaana mbalaba ate nange mbeera Ntebbe obeera Ntebbe oli mwana w'Entebbe tuli baana ba kuno omuntu nga tajjanga ku Entebbe oyinza mugamba ki musiigiremu ekyalo ekifaananyi ku kyalo Entebbe mu Uganda yonna ekyasinze okunyuma kebere Kampala Ntebbe yekyasinze Ntebbe emalayo buli kirungi kiri Ntebbe ab'e Kampala bonna mbakubiriza Uganda bonna bajje Entebbe
Ntebe byakabijja ebiri. Kirungi byofunye mu kuvuga airport taxi. Airport taxi. Nafunamu akamotoka nina pitch board abaana bavuga. Yes sir. Sinza business yetambula bulungi. Kiriya. Buzibu ki musinga okusanga okusabaza abantu abakayingira mu ggwanga? Abantu okubasaabaza. Kale ekisinga otumenya. Kankugambe nti emivuyo gibeera mingi abantu tuba bangi kati omuntu era kyetaganga omuntu kale mulina connection osegeera tomala gaveno kugenda bugenzi kuba tuli bangi ekyo kyekizibu kye tusanga mu mulimu gwaffe kati Ebyana oluuso lyavudde bweru omuvugako temulina muzibu musanga makuba eyo linagamba ate ntutte sibitegedde gyontwala si eyo bibeeramu naye era mukkirizaganya ng'abantu ne muteesa airport taxi za bbeeyi era ogiri nange olinamu omuntu atulaba essaawa zino ng'agenda tulaba ku intaneti oyo ng'ali bweru ng'akomawo Uganda bw'akomawo kisaawe entebe agamba anoonyani Shaban. Ani Shaban? Yes sir. Abakufuna bulungi. Abanfuna. Osomutambuza buli mujja agenda. Yonna wonna. Okay. Yes sir. Kale nkutadde blood. Nakwagaliza okunyula bulungi. Yes sir. Banga mmwe mwinamu ku ttooke kati enengato gye bayita batya? Alo giraba. Bagiyita tekisado. Yes sir. Zino zasookawo. Tukubaziri ezalagirwa. Ayya. Ndola kajini wagula onoyitawo wali akagundi akamalayo wali. Yes sir. Blood kino ekigalo kye bayita batya? Eno. Bagiyita Croc yakajeno mpya. Bagiyita batya? Crocs. Crocs yakajja mpya? Mpya. Iri sente nga mu Uganda nze nakagigula nzeka. Ate kisoboka naawe tokipiika nnyo ogenda kyabya. Na bameka. Wakajja na bameka. Yakajja mpya? Mpya. Iri sente nga mekaawo? Ntwalo mwenda kitundu. Ng'otadde mbi niigiina mitwalo mwenda? Mwenda kitundu. Niigiina mu mitwalo mwenda? Ntwalo mwenda. Kati nga musaasanya sente kalate kajini waggulu awo. Kamalayo kati awo. Wano. Ono ndi mitwalo na kitundu. Ate waggulu ku kisaati awo. Esatu kitundu. Ugattagattamu ono oli mitwalo nga meka? Gattamu awo kuba nkubuulidde mwenda na kitundu n'esatu ekitundu. Ng'oyambala sente nnyingi omuvubuka omuto. Zijjawa? Oba olina okwessaamu naawe. Neeta essira nkyalitadde ku kigatto ekyo mitwalo mwenda? Mitwalo mwenda. Abantu balage engatto eno bano. Iyo. Kati nga bagikuza mitwalo mwenda. Gwe tolaba kyogula. Kuliko ki ekyamaanyi bumooli? Kati jamu eyo yange neyo tulabe. Buno bumooli bwe bukuseeza? Bulungi nnyo. Buliwo bumooli. Gwesebo. Olinako wifi? Bene nga terina wifi. Erimu nakyo ekirala? Eri self contained? Ekyoba omanya. Ne bw'oyita amayinja tolina kyowulira. Ne bw'oyita amazzi golaba ogiraba? Guno mupiira ssebo. Maama. Mitwalo mwenda kitundu? Nkutidde. Oli mu lwenti w'abantu mw'ozanyiramu ssebo mitwalo mwenda kitundu? Balya ku ssente zaabwe. Kati wano tuze kulaga ku ssente. Ogenda n'okola then ate n'ojja n'ozisaasaanya. Okola mulimu ki? Nze ni muzimbi. Oli muzimbi? Kati wakasemba zimba ku kizimbe ki? Bizimbe bingi. Bingi? Sola kugamba nti oba kino naye bingi. Wagutandika ddi omulimu? Myaka ng'ebiri emabega. Bitambula bitya? Si bibi. Akasente mwekali? Mwekali. Ola abavubuka bali ng'agamba nze saagenda mu kuzimba nze ebyo saabikola ani asiba mu ssenyu. Akasente kabaamu just abavubuka tebagala kuddugala. Embeera nenzirugala nezija nenkuba ekigato kya mitwalo mwenda. Oddugala n'ojja n'okuba ekigato? Bulungi nnyo. Kale kankuli akawani blood ne kambaleke mu nyumirwe. Nsobola okayisaawo. Kale basomera akanamba ssebo kati osazeewo oluseke nange n'alukusimba ssebo. 070 43 8 95 bw'ajja ku airport agamba ani? Shaban. Kale nkutadde blood. Shabasi Bantaliza. Kale nkutadde blood. Naye bwe nkomawo mpa ku ssente ebisiza akalango. Weewaawo tukyagera maaso tuli ku beach Imperial Resort Beach we tuli Power Party edition 2023 edition 17 December tunyumirwamu n'abavubuka ab'enjawulo abakuba ku mazzi kunyumirwamuko. Wabanga tolinamu kasente sigala yewaka ojja kujja onyigira abantu bali mu mazzi gaabwe otandika obbanyigira. Wamawe tolinamu ku ssente gwe? Mweri sente mweri? Sente bweri. Oluseke mweruli? Nga towuzeemu amazzi ogatya? Omukulu ono atya amazzi? Alina alaje. Alina alaje. Alina alaje. Nze ngavuddemu maani. Nze nkitadde nkimaze amazzi nga 2. Tuuka eno abantu bategeeze. Amazzi ku Power Party go wanene ku Resort Beach. Bagamba abavubuka temwagala kunaaba kanunga mugagwamu. Tunaabye era kati nekyasi tukozesa okunaaba. Era kati wagenda yitawo ko emyezi ng'ebiri tuddemu tunaabe. Munaku eza bulijjo onaaba otya? Kati era munaku eza bulijjo nabako wano na wano n'amatu obutatuuyana. Omanyi
tuyana amatu manye tuyana amatu mwana naye kati atuwuzemu emyezi ebiri tuddemu tunaabe kati ali awaka nga talina kujja ku biici oyinza mugamba ki ali awaka nga talina sente asigaleyo kwana ekyenyanja kya bbeeyi n'obwenge bwa bbeeyi mwana kati ye agira asigala ewaka ajja tunyiigira talinza tuloga alinza loga balya sente zaabwe tukyagenda mu maaso kunyumirwa n'abavubuka ab'enjawulo wano ku Purple Party Beach Party we tuli soke tulabe ku bali mu mazzi wano ensonga bazikwasaganyiza batya abali eno mu mazzi ensonga bazikwasaganyiza batya gwatula olunaku olwali naye gwakyali ewaka nga tolinamu ku ssente sooka wesonyiwa ebya biici ojja tunyiigira kuba kati abali wano bonna balinamu ku ttooke gwe akyali ewaka nga oli eyo tulaba obeera onyumirwa bunyumizi nga ffe tunyumirwa bulamu abaana bali mu kunyumirwa pate wansi wali eri abakuba amazzi ennyanja ejjudde kwegamba ate bw'ava wali ku kyennyanja ezo zonna ssente ezo zonna ki ssente naye kati mudde ne munyiiganyiigira abantu wanjise zoko jesebo kibagambe jangu naye kale soko muze ku bantu ogamba otya kyekiriwo mukulaze ku biici mukulu agambye nti abali erugogo tebalina kye batugamba ffe tuli ntebe naye kati emitwalo 15 bw'ozitwala erugogo nga wano oli ku kitwalo kyo ogwa mu mazzi mbasegera wano kwata ekitwalo kyo oli mu mazzi oli ne ku kyennyanja erugogo enkuba bw'eneetonnya temulina wakudda kati kwegamba mujje tunyumirwe Purple Party abavubuka ab'enjawulo omukulu wamu ogamba otya kyekiriwo bitambula bitya oguddeko mu mazzi oba nagavudde mudda omubiri nokkala n'enkala kibadde kitya kitambula tumalako omwaka gutambudde gutya sofa tegubadde mubi era tugenda gumalako bulungi vayibu etandikiddewo tunatuukira ogumalako nga kyakabi desembalinga oba kyabulamu akya desembalinga kati tumutandiseeko tujja mumaliriza ebyana mwebiri mu mazzi oba wadde mwebiri kati ate olumala ngenda eri ku poolside ku poolside eri wali eri kanagaano nagamazzi kati nzira eri ate omuyira amazzi abadde tasobola nze ndi kyennyanja nabaddoka paka eri tuli mu Desemba katanso okutandika ebikujjuko kati Purple Party yesoose Purple Party yo yamaanyi kitya yamaanyi kasaba leeta ali ensikini kwali alina okujja bw'abazze kiba kimala ebyana mwebiri byana biraba edduka birina emibiri biri muno tobirabanga nako okusinzira omwaka bwe gutambudde gino emibiri bado tonagirabako gino emibiri gyo gyamaanyi mwana empirio Purple Party esigale ng'etegeka bulaza akasente osigazzaamu abaana bagenda kukama akasente kalina buzibu tuba twakatereka muzeeyi naku 360 ng'okimanyi olunaku lulina okujja ojje wano kiwa omwaka gutambulidde gutya 2023 kyonna kyekiri guba gulina kuggwako notulaba ekiddako toyinza ga nti oba mubi oba mulungi naye ekikulu kyabenna nti oba oli mulamu guba mwaka mulungi kuba mulimu abagenda naye bwoba wooli tekiba na buzibu Uganda nzibu naye bulamu buli wobeera omulamu ebisigadde obiraba n'oba ononyera bamukulembeza addako gekuuma bulamu gwe bikuuma bulamu era mulamu tukyagenda mu maaso omukulu agambye towuzeeko yadde jatuveeyo ngenda ku puulu eri ewugira mu puulu anaye abasajja bano olusekero amaanyi tukyagenda mu maaso all celebrity live embeera tugikwasaganya mpolampola gwakyali ewaka nga tonaba kujja tuli ku Purple Party Beach Party edition buli omu wali wasanga wayita just kubeera nakwegayasa nakumala budde mpolampola ne bakyali ab'enjawulo mu mbeera ng'eyo kati gwebanga oli waka totambulako tonyumirwamu toyina kiddako ekiddako kiri ku Purple Party entebe dagala owaye wama ekiddako kirwadde kiri wano ogamba otya ndi best oli best wama Purple Party kiri kitya sofa kiri fiti embeera etambula bulungi ebisingo yabikugamba oyo musajja wange oyo mwebuli obusekise abumalayo bubulamu ebisigadde yabikugamba oyo wayi wama jangu otubuulire kiri kitya sofa Purple Party emalayo oba tenaba yamazeeyo dda obwana mwebuli
Kikyotalaba. Kano kakokuteyiro. Okimanyi? Kamalayo. Sopa waze kusasanya kasente ko. Okimanyi kulya sente sikulya mwana. Okulya sente sikola ki? Sikulya mwana. Saze woko akasente go kali empola. Abana tujja bazimbira. Nga tukaddi nezimbira. Tujja bazimbira. Aina tulizimba kati. Tujja bazimbira. Why? Omuntu atasero alera asuwaje. Tuyinza omugamba tuvaano tugenda na mukwepiica kyeka kyasinga osubwa. Omuvaano tugenda wa? Mukwepiica. Mugenda kwepiica. Sanyu lya nsi. Sanyu lya nsi. Gabale nnyo. Kwepiica emirundi emekaawo. Tetuyinza baala bwe tudda mu kubaale tujja mmala. Ale ekiddako kiri kimu. Kwepiica. Tewali kirala. Golaba kyo kirala. Okafuna twakafunye okalya tukalidde okulya twanywedde. Kasenge kawo. Ono mulongo Kibuli. Mulongo Kibuli. Kavudde Kibuli. We kasenge aliwa. Anene we kasenge. Anene we kasenge. Anene we kasenge. Kwa ina kasenge. Kasenge awedewo. Oli mulongo abeera kasenge naye akolera Kibuli nga wona agamba. Ensi yonna emumanyi nawe bamutongoza dda. Bakkiriza kayingiza muno. Ate nga twasasudde tekimanyi. Olabakiriza kayingiza oba tebakkiriza tukalina. Mulidde muti. Awo sirina kyakugamba. Golaba kafaananako omuti. Kanjawulo era okalaba kalabikirawo. Mukasa kibanga kiko. Guba muddo. Alien yatugamba wogusanga kukola ki? Gumekete. Tewaba budde. Tuli ku kisala budde. Kale kyeggulo kye kiriwa. Jjuka kino kisala budde. Mu budde bwonna bw'oyagalidde. Bwekiri. Kale tukyagenda maaso. Mbeera ne bakyali bange wano ne tujogamu awo mpola mpola naye gwate nabakujja ku Purple Party olunaku olwaleero. Tuli mu kunyumirwa vibe ziri waggulu, omuziki weguli, abayimbi we bali, Alien Skin wali agala performinga and so many other artists bagenda bajja olunaku olwaleero. Tube ku party ya Purple Party olunaku olwaleero nga tumaliriza omwaka 2023 tugalawo December tubeera n'essanyu ery'amannyo go olunaku olwaleero jangu tunyumirwemuko nga the vibe is high here at Resort Beach Entebbe nga tukikwasaganya mu mbeera yonna gwe bwoba nga tonaba kujja abantu bali mu kwasaganya bali mu kulya bali mu kagayamuko bali abalenzi bangambye bali mu kulya kye bayita kisalabudde ekisalabudde ekyakakoola olunaku olwaleero simanyi oba kisalabudde mu kakoola kyekiriwa waba ngamba bw'otandika okugaya akakooya okagaya okuva ku makya misana kyaggulo paka ekiro kiramba towummuza kati salabudde oba kyekiriwa naye nenegataako olunaku olwaleero ku celebrity track tukyagenda mu maaso the Purple Party the Purple is high olunaku olwaleero Douglas Wanganda team Purple brand tegese Purple Party 2023 edition nga 17 December that's why we are enjoying around right now abantu abenjawulo banyumirwa vibe eri waggulu tulabe nti embeera tugikwasanya bulungi nnyo ekiri wano muganda wange ate abakulu bano kimanyizzemu ne mbasanga eno naye nga ekiriwo gwakyali ewaka eno evibe yengamba ey'oku beach gyotatera kulaba nandirinnye mu mazzi ago naye nga tya nandirinnye mu mazzi gano naye nga tya naye vibe yeeyo gwatya amazzi abavubuka batugala temwagala naaba naye olwaleero ojja n'owugaawugamukko ogamba otya kyekiriwo omaze owugamu oba tonaba nze ebyana mbikwatako bukwasi ekyegeera ebyana nkwatako bikwate tolinawo osukaawo ate kati ebikazi obimanyi ebiyaaye era olina kukwatako bukwasi n'obirenda kyofunyeyo nga kiremezaamu ng'okitwale waka ng'okonamu tolemezaamu okijja mu mazzi awo nafunye nadda kiri wali mu garden nakigulidde ekyennyanja tugenda waka tuveewo tuvaawo abakazi bayaaye nawe kimanyi naye nga bangambye abaana mukamula oluseke wano abaana ab'obuwala bakusimba enseke muntu bajana kunywamu musaayi okitegeera ekyennyanja alira kumukumu ale kyabbeeyo okufako obufi omwana n'asimba mu fooko n'akirekawo sigambye nti kyaliko wali era ndi wano ku TV era kyeŋŋendako naye simazaamu ŋŋenderawo waka omaliriza wano tugenda waka kasita kimalawo kubaka nga kyekiddako omba mmalayo zange oluseke lwonna lwotaddeyo
Olumalira yao. Awo sina na buzibu. Yoina chibakugambayo. Kastanza mazaye byange. Siba na buzibu onna. Batugamba abaana bagwa mu mazzi muno baba n'emize emibi olusa agenda mu mazzi n'abaako byagira. Bamba wana mu period. Bamba mu period. Yolaba gozoko netunulize kamera. Ndi smart sinauga. Byenne wala ebyo. Etegera. Byenne wala nze nti amazzi. Abasinga mizechi yemusinza okusanga mu mazzi. Period. Amba afukamu apamu. Lawa usire kwini wolaba. Mutunuze mune kamera. Buchafu. Yolaba nze nambane kubakazi mwana. Toba nze nkuwa byenge byange nenva. Usungu kubasire kwini. Sagala bakazi. Naye nga nkona. Okona wali wazi. Kasita nkona mushi. Gende. Ba genda bamubye. Bamubye genda. Basi kyetaaga. Wetaaga. Wabakowa. Mukazi yamenya omutima. Bali bakubyeko ku sente. Tebanzi bangu n'omukazi yamenya omutima ne mmanya nti kasita omuntu n'omwagala otetagenda kwagala. Tase kumenyako omutima. Allah. Obeerako heart break. Eyo kati nze nakimanya. Olaba bano bonna bamatako. Bakowa nnyo naawe olimba. Wewe one kati. Wakwagala atya agenda saawa yonna kuvaako. Agende omulala. Abakazi bamanyi. Bagabo kisinga. Obanga vibe ekende. Kati wago oli muweereza amawulire agenda funa owa office. Agende naye. Nze kati na banneegomba naye nze sibaagala. Nisajja kirungi. Okitegera? Emma, mulo no mukulu sebo. Olisajja ki? Nisajja kirungi. Bonna banneegomba naye sibaagala. Sigenda bawasa. Era n'obagamba bano bonna bamanyi. Bagenda kunaaba ku TV. Nenze nkona mu bukonyi. N'obagamba. Sigenda bawasa mwenga amaze. Nyumirwa obulamu. Ne bwe nkuta osigalawo. Kale tukyagera maaso tubadde tulaga live at the beach tubadde tukwirako n'abavubuka b'enjawulo obawulidde obulamu bw'abavubuka obw'enjawulo buli wano gw'obumanyi buli omu vibe erizize vibe eriye naye nga kunyumirwa kwemulisa amasape oba tolinamu tojja abaana beesaza ebikumbe bimalayo bano gwe Brad ogamba otya? Ndi kireki. Bayita batya wano wansi? Ana sodeme. Musaka musembera mulage engatto musembere wano tulage engatto zino n'amabali emabega ndabyeko wa Naked Wolf wali emabega kati ene nyambala gye bayita batya? Ene nyambala gita sodeme. Nsedeme? Nsedeme yava. Mexico. Bayu tibone kawempe kiri kimu boy. Ode kawempe. Akiri boy. Machinde. Machinde sandi. Tuli boy. Kaza wali wona. Wona bomba club. Kati buno bwambalo mubuyiya mutya bawote babukola ababujja bwebo. Tubufa babuyiya. Babuyiya. Mubuyiya. Twali abanga chokole kyambalo nga kino. Unakulumu kaba balukumala. Just kasende kokka. Naye sawa busawo bwero kimazi. Obayala boy tobikola bino. Obayala bino tobisobola baba. Bagamba abaana baze ku beach tebalina mu kutoke tebalina sente amuza bagamba kya bazala wa. Sa fe tuno masete tuzina. Bagade tulina sente. Nabaye uno ubiri. Olaba? Sente zirera. Alabisiza. Banage chepe boy. Nende zibawo bando. Wada bazala bagamba ovuka tebuba na sente butwavimbirako bwerere namwe. Wana sente baba. Oyinza okwamala wana sente. Ekyo nawe labakirawe baba. Nenga mwe bale kunyuma babuladi kyakabe musoke mujoge mwawo tugenda kwegwako walinga alien aze tukikwasaganye bulungi nnyo segera kale babuladi ndozo kisegede kyengambye abaana mwe bali banyumirwa vibe eri wagulu olunaku lwalyo nawe wandibadde nojja at Imperial Resort Beach nyumirwa bavubuka ebyambalo bibyo besaze ebyambalo ebimalayo buladi Awiya dede kato kyebayita batya ekyo eno nekadiyo nobade gambayo eno iye no ndimba bichachani oli musente nga meka wano wonna mbuladi temanyi bilioni 8 bilioni 8 sogera sichiluma munze hashtaga buladi oli musente meka wano wono kono nze ndi mu dola muganda wange dola nga meka dola nga 1,200 ula dola yakoma balamba oli musente nga meka buladi I'm having 46 bucks alina mu box muulide sebo omusajja wamaje kati kikato kye bayita batya wansawo eno bagiyita Jordan 23 ate empale empale bagiyita wero
Nyambadde Los Angeles. Ate gwe wano oyambadde gye bayita batya? Tosi I know Amili. Wansi wano? Louis Vuitton. Ate kigatto wansi? Gucci dapa dan. Wangi? Ate gwe bulali? Akosola bireko jean jacket anko. Jean jacket eri musene kameke. Mitwalo 17. Ate ka t-shirt ka white Sati kaba ka kitwalo. Ate wano? Wano 7. Gwe akagatunga kaka ya kabula. Wano 15 anti. 15. Ate buwanyi wali sokoteko. Obuwani ati masavu. Kiba checho. Konga babanda. Munyige mu konga babanda. Ngate twogera. Tunyige muko. Awumuli babanda. No! Matade. Mugende matade. Mumarayo. BBS. Abavuka bali wano tukyanyumirwa gye bayita Purple Party Edition at Imperial Resort Hotel. Tuli wano Entebbe tunyumirwa amazzi bichi kyennyanja ku mazzi. Nina bulasa wange ono yozimba. Nina sente naawe. Ozimba nnyo. Wano nze nsinga sente. Nagambye dda. Zirya nani? Nze nagenda kuwa abakazi. Era bakyali bange era soko gye nkwene ku sente. Empa ku sente wamma gwasinga. Nze olaba? Bakyali bange mpaka sente. Teri mulago abakazi okimanyi. Nze nkimanyi n'omukazi ye. N'agenda kukyawa nze mpaka ku sente. Wasongedde ku endala 5. Bando. Kamera muwele 5. Kubera omutwalo. Muleke. Kamuwe 2 kale atisi. Wakamera mwade 2. Naye n'okunteekayo. Agenda kuteekayo. Kate 2 zo zizino sebo. Why? Abakazi babavaako. Abakazi nabata. Abakazi bakisiru naawe. Abakazi olaba neoba agenda kukyawa nze nkubuulira. Olaba? Basiibule nga tumaliriza. Abakazi mwenna muli bakisiru nze sirina kye njagala ku mmwe. Nze neeyagala nga nze olaba? Kati gwe kasunayiga self love ngeyange ogenda kweyagala. Abaana bakumenya omutima. Bamenya omutima. Kati olaba kyoyagala kyoba olya. Kubanga n'onazitereka omukazi agenda zikubbako. Okay. Kale tweyanza bwe nsimbule n'omwana mulenzi ono atugaliddewo show olunaku olwaleero. Farukaso Uganda. Wow. Bwe tusimbule olunaku olwaleero tusambudde bwetyo gwali ku celebrity track ng'olujubadde otulabira yonna n'okutuuka essaawa zino nga tuvimbamu tujogamu n'abavubuka b'enjawulo. Kanetolemu ku katono nnyo bwe nti ngenda kuba nkomamu and another episode tube nga tunyumira mpola ku celebrity track Purple Party. We are heading ahead. Omwaka ku mwaka twongere okukulembera ahead. Tovaako nze Devotion Sign out.